Onaku we yasooka okundaba maama wange yasooka kungamba eggomesi wagijjeewa. Jjukira nabeerako ne jjajja wange n'agamba ozannyira ddala ng'ebya maama byakola. Naye mbuudu. Era mbadde ngenda kukubuuza. Anti nakolako ne. Bino byonna omanyi when you're acting ebyo ebintu bya jjajja. Waliwo obuntu bw'okola nga bw'abakadde ddala nno nga oba tewabeera na mukadde. Nabeerako ne jjajja wange. Kyova nkugambye nti obulamu bwali buzibu. Waliwo awo embeera we yakaluubiririra ddala oba bakyogera mu Luganda. Ya ne ngendako mu kyalo kya jjajja wange. Jjajja wange azaala mami wange. Nali mu P3. Embeera eyo saaka gyogerako. So ne ngendayo. Nensoma. We share. Yes. People have gone through things. Abantu bayise mu bintu just know. Nze mba hostinga wano nange nina stories zange mu mutima gwange but owulireyo omulala notuboneka naye gwe kirabika eyange munansonyiwa temugenda giwulira ekituufu no olaba kale akatini embeera kale yakyuka nga nnyo nenva we nali mbeera so nenva ebisaala kale munansonyiwa so kale nenva nengende wajjajja. No, mami wange yantwale wajjajja mu mbeera ey'okunyigirizibwa nali mu P3. I think nali ngenda nakuma mu P3. Jjajja wange n'alwana n'agamba nedda omwana tetusobola mukola we batyo. N'anogange emmwanyi n'atwala ku ssomero n'asaba ekifo ne yeegayirira bwe twatuuka ku ssomero. Wanu mukwana naija inako bameka febamu basatu baliwa Louis let me be yo kino kigambo kidokita biki nze mune luzungu nedda gynecology kitegeeza ki ayagala kola ki bana bajjanja babakyala ebitundu by'ekyama uno se mukyala yuno ate tuliwo bameka gwe mukyala aliwo kale tutandike show banna kale we are on set banange. Temuweereza gundi request tulina bitekola. Temutekamu kaswesi mu bane sound. Bagambe baweerezaawo byono buuza. Bane muweereze byonna mwagala obuuza jjajja Nanfuka. If it's personal, if it is private, byonna buuza. Tugenda mukubuuliza. Tugenda kugera muzungu. Tuli ku Brown Skin Events YouTube channel. Come on, follow us, subscribe and view. Kubuzaako omulabi waffe wa Brown Skin Events webale jonna gye wakatuusaako engalo olunaku olwaleero. Erinnya lyange nze Namba Juliana Head, omuweerezaawo oba omwanjuzi w'Oweno Show Real People, Real Stories. Mu Luganda, emboozi eyaddala n'abantu aba bulijjo era abaddala nga bye boogera bya ddala tetuyiiya mboozi, tetugattamu, tetutoolamu. Buli ky'oba owulidde omuntu ono aba akyeyogeredde ate ffe tetuleeta abantu nga tumaze obabuulira ebyokwogera nedda. We bring you with your story. Kyatuleeta omuntu ng'alina ky'alina otugamba. Tetukaka mbeera. So, mwebala okubanga mulibeera naffe bulijjo, show zonna zenkola. I thank everyone watching us from wherever you are. Abantu abali Saudi, abali Dubai, in general, Arab Emirates. Mwena gye muli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wi-Fi gwe mubeerako oba buba budde oyinza oba toguze data naye obudde bwo n'oleka emirimu gya baba n'ojja n'olaba Brown Skin Events YouTube channel, no subscribing, no viewing. No okusingira ddala mwongereko viewing hours. Gamba munnagambe munne wabalabe ekintu ekinyuma mulimu n'ebiyigiriza. Nakolako ne Koja Frank alina bingi byayigiriza obuwangwa n'ennono cause abasinga tetulina kye tumanyi nga nange mutadde. Mbala nkuleetedde omuntu oyo akuyigirize nange njigiremu. But there are a lot of things he talked about nga temubimanyi. Nange kennyini sijja kwejja musibimanyi. Mwebale nnyo yonna gye mubadde. Katonda ono kabambaggulu waffe yonna byonna byatukoledde. Bw'oba olina ebizibu don't worry, bigenda kuggwa. Kubanga naawe wooli sirowooza nti gaali magezi go. Naye nga byonna mu byonna kola, saba, tuusiike. Tosaagala okaka by'otasobola kukola. Tofuga by'otasobola kukontrolinga. So, olwaleero omugenyi wange gwenzize naye ejjajja Nanfuka abasinga we mumumanyi. Abasinga bamumanyidde ku TikTok naye njagala tuleyo ne sites z'endala zonna waba alinayo any other social media account atubuulire eyo yo wamuyisa watya bigenda bitya agenda tubuulira byonna ebikwata ku bulamu bwe, private life, public life. So
Yenayina aliyegase kweno show webale nnyo webalire ddala. So jjajja nafuka we yajulikira abantu kwanjudde nga wenkumanyi naye so babulira amannya g'amalala. Agaddala actually. Okay. Abatulaba tweyanziza okutulaba. Tweyanziza okutulaba. So amannya gange yenze Mahmoud Ahmedi Sempala omwana Edira Effumbe. Ja. Okay. Era mwebale nnyo okundaba. Ndaba era ddala mundaba. Mwebale nnyo okundaba. Enjoy yoyo. Abantu abasinga ddala n'abaana abato actually. Bagala nnyo account yo. Anti that's why ntisiwemula ebintu byange bibeera straight. Era nsanga omwana ng'alaba ebintu byose alabikirira n'akamu mweka. Actually ngendera ddala mu account ne muteeka eyo so that was scrolling. By the way wabeerawo n'abazadde abankubira essimu mbana omwana wange abaana bange bakwagala bannange biki kale kinnyumira kyova olaba nkuma nnyo ne ŋŋamba sigenda kwogera nnyo bigambo by'amaanyi. Yes. Yeah, era omukadde nga jjajja n'anfuka ebigambo biba bikakamu. Jjajja n'anfuka. I was shocked. Eri ebeera filter naye otandise oluzungulu. Nze munaye mbuuza mu Luganda. Kale kanku Luganda loka. Wakoma mu class ki? Kirasi gye nakomamu nakoma mu senior 2. Byaliwo bingi. Are you serious? Oli kakasa? Byaddala. Ale kati nkulimbe. Naye omuntu yakoma mu senior 2. Lwaki oba toyagala kola ki? Oluzungu. Anti kati namala dde okusoma. Kati tuli namala dde okusoma kati ndi. Woba okedde ku makya n'ofuna gig. Nga ya luzungu. Nga contractor wo oba omuntu gw'ogenda okukola naye. Ntambula ati ne mukyala wange nannyambako ku by'oluzungu. Sikulimba. Leka ggwe. Tolwagala bwagazi? Oluzungu lwo nali badde ndwaga naye olulimi luno luyina engeri we luzitowa nga ngenda kwogera ekigambo. Tegedde ekizibu kyo banja bataya. Ya simanyi lwaki oba olulimi luno luzitowa nnyo. Banja bataya but it's okay kale tukitadde. Ekyo tukitadde ntegedde obuzibu bwe buli. It is solved. Kati njaja nanfuka. Wanji. Otugamba amanya gwe Abdul hu? Yenze Mahmoud Ahmed Sempala. Bana. Yes. Mwana Musiraamu ddala. Omwana Omusiraamu ddala. Ebyensoma. Ongambye wakoma musiniya 2. Ya nakoma musiniya 2 waliwo obuzibu awo ne koma musiniya 2. Wenava kusomera awo nga simanyi omanyi ng'omuntu akava kusomera nga tomanyi kiki oba ensi ebeera etya omanyidde ewaka ova kusomera odda waka ova kusomera odda waka so nga simanyi kiki ngenda kukola ne bagamba ngende mu garage naye nga ne garage nali sigimanyi ebeera etya garage y'emmotoka. Okay. So wenagenda mu garage jjukira wali obeera obadde waka oba mweru oba onyirira garage balowooza ndi mwana wa mugagga ate nga nali muto. Ne bampa omulimu ne ntandika okukola ebya wiring naye ekituufu saayigayo wadde kuba nali sibyagala. Tekyaba muddu baali bakuteteekuza. No, just like engeri bambuuza ne ngamba munsalirewo. Because nali sina kyemmanyi. Ngende mu garage. Ngenda mu garage. Sina bye pozi nayigayo okujjako gundi ekyo ekintu kino olugye olusumulula. Ekyo nakiyiga ne dashboard. Naye wiring byagaana oba bwongo bwe butono. Excuse me badage. Munasonyiwa naye omuntu kwena kyaziza toyinza kwebeera nse. No byebyo ekyaddala nze anti kati show yo yogera mazima. Yes. That's why nti nina kwogera mazima omuntu amanyi. Kati watugamba nti obwongo butono wasoma otya n'otukaba ka musenya tuwalinga ogwa bakuwalula. No by the way ate nayina ku bwongo bwo bw'okusoma. Naye mukwano we twatuuka mu senior 2. Physics n'akaluba. Ate oyogeredde ddala ensonga. Physics, chemistry. Naye ebyo tebiyinza kujja kulali naffe byatukalubiriza. Kati waliwo ebyaliwo awo byesobola kwogera. Wafunayo ensonga endala eziwerekera bino. N'olabira ddala nga anyway. Ne ngamba wange kanve ku by'okusoma ne kati siriiwo. Woli? Wendi nnyo. Ate banja ate gw'oliko. Ya nze ndiko ate era sijja kuvaako. Kino nkikutegeeza. Amiina nga bwagambye. Jjajja nanfuka. Wanji. Nze okulaba nasooka kulaba social media actually. Ate saasooka kulaba nga muntu gwe ndowooza okyaza. Nakulaba ng'omuntu gwe ndaba. Omanyi akawunti yange omuntu wa bulijjo. Akawunti yange beerako nnyo abantu abakola ebintu ebiri funny, jokesi. Abamu nasibamanyi abamu bali abroad naye nga bali nnyo mu bintu bya funny stuff. Kozi n'ababuulira n'abakola byenkola. Yeah. So nakulabanga ate nzi okukola ebintu nze sikuze na bajjajja.
kati nga ndaba yo picture ebimu nga ndaba abaana be banyumya nga okay kitegeeza bituufu ati tebasudiya busudi. Concept wagijjawa wakeera bukezi kumacha anyway kati ebyadde leka nkubuulire olunaku lwakya sime balina lwakumeka nagende wa anti wange ne mugamba kati already nali bino bya namata biki nga ndaba byaggwako ne ngamba anti wange mpa oyinayo ku bugomesi bonna nga njala jasinza nnyo ye mugomesi oba nyimbe bino ennyimba nga ndi mugomesi so nanga nampaka akagomesi wala kagomesi akasooka n'akampa nga kantuuka bulungi akola bakugomesa ekituufu kansinga obukulu kubanga baka anti wange yagejja bakamuwacha nga yakafumbirwa bambi n'abutereka so when nali like we yakampa bwati nengende waka nentula wakati mba mpita ayita mu filters nga kankoleyo kano nga yibanne kankoleyo ekintu nga njogera nentula nenjogera so gundi je nasooke yajeje nanfuka nga Zara owulire erinnya ngamba Zara so Zara ngambuka ne mugamba jangu demo mbuke bana mbana kakateekayo bati abantu ne bakaga ne ngamba okay kanemere wano sivao woto we wafuna we natandikira ne mmanya mbuno kati kanza nyengo omukadde kyovanze ngamba wofuna yo video ekuba nemera kwawe nyini abantu baba batandise okutegeera ate wokyusa ate n'okola bino ate n'okola biri so kati jaja nafuka watandika ne accounts zo ndabye ezijja zikyusa amanya kiki ekyabangawo natandikira in fact ompulira oluzungu ninamu buli obugambo by the way ninamu buli obugambo you know like you think actually imagine obugambo obwo ntera okuba nabo so mbadde nkyakugamba pozimbadde account lwakiza janga zikyuka natandikira mu bya full figure nalina account yange endala nentandika mu bya full figure era ebyo ebifeesi ebyo bya full figure kiwaliwo kifeesi kiri ekyasooka ekya full figure ddala nze yatandika nakyo full figure kigoyogera oyo yennyini omuntu nakangobi nakangobi full waliyo filter nga bagikola mu ye nze yatandika nayo ne batandika olowooza nti mufaanana wekito ekifilter ekyo ne account yange ne bagitwala nentandika okukola endala kati mukola endala nali awo nga sina byenkola kati akwe kulaba ebya namata wa Tomu wabira wabulabye wago wali ebikola sinze yali abikola yali Tomudi omumanyi yali Tomudi bayite bamumanyi ebiseera ebyo naye yasooka n'akolako mbina ebintu bya kubeera funny social media Tomudi Tomudi sibimanyi tombuuza nnyo ebibyo ate kati just account yange nali scrollinga bwe bati yali yeeyita Tomu oba wannamata oba nnamata wa Tomu so ne scrollinga kati kwe kulaba eyo sound nga nnamata agamba mbu Tomu empale yange biki okirekera empale yange eya black nagiresewo nengamba kwebonekana akantu nga kanyuma nenkazannyamu just nalina mu supermarket nali nkyakolera mu supermarket nekazannyamu tekatambula kati we naddayo ewaka nengamba kanneekoleko nteeke mumanya ebintu nkazannye so we nakazannye bati nekateekayo video yatambula jukira Tomudi nali simumanyi video netambula nengamba video eno ng'etambudde nengamba anyway nga buli kateekayo nkateekayo buli kateekayo nkateekayo awo najja mu inbox yange wakola duplication yenyini yali abyogera nze just nali naze yaleeta sound ze ozitula nze just naleetanga kiri nti no oyo omuwala abeere fane okitegedde watula mu character y'omuwala lwakuba abantu tebabitegeera bulungi oli yali abikola kati lwakuba natuka eseera nange nga mbimanyi naye nga omanyi toyagala kulyawo omuntu byaleese so nayina okukirekerayo ne tukola so ne tubikyusa nemubikyusa bwe mutyo taata ne tubivaako nembikoowa nemukolagana waliwo enkolagana ya mirimu ebyo ya ebyo by the way twali ba friends even up to now si nnyo yono friend ayagenda nafuka distant nabiranga kati muliko wala kuvote mukyali mu line ebyabawula mirimu bulamu sinti mwayomba tetuyambangako ne Tomudi bambi
sigama nti oba sente zaabawula nga wetulaba. Aisha sente kikati so okunjawula naye. Ebiseera ebyo twali tetufuna na nnyo sente nga batugamba bugambi simanyanga mujje mukole ekivulu nga nyambala ebiteeteeyi Mukama Katonda. Muri wambululugano lubako n'entandikwa. So yali ntandikwayo saagala ogamba no ja katikati awo netukesa nga tetukyabikola. Abantu nga bamisinga Namata wa Tomu simanga biki ate nga tukoze eki nga tubistopinze. Kati gwe ng'omuntu eyo account mwagigalawo. No account yemu ekyaliwo. Kumacha nolowooza nti kati kanjiye ebyange ndekerawo tulamukaunti abalala. No kati olaba we nali ebya Namata netugesera nga tebikyatambula ng'ate ekisooka nga ndaba Tomu abantu bafuuka ne babeera board. Nga Tomu muyimbi ebintu tabiriimu nnyo biki engamba kikyenfa kanzanye netandika ozanyaawo ne Sefuko mu masituula biki by the way bya masituula nabyo byatambula nzanye ebyaba maid byatambula awo nnyo kati awo naafuka najja n'atuula mu kitegedde kiba kikyengamba nkyusa tukyusa we ntekawo kya nenkyusa. So gwe tolemera ku nkiyita siremera ku kintu kuba nkimanyi kibowa nze ntuuka esaa nenzannya ekintu ne kimbowa. Kati gwerinda nanfuka wanaabamboye nga nteekawo ekirala. Obwongo bwo oba kirasi buyinza oba bwali butono naye wano oba okuyiya bwo we buli tubaze Mukama abantu basomye ya alhamdulillah ekyo kyo nkyebaza Katonda ya oba okusoma bwagaana naye kati oba okuyiya we buli wangi bazadde bo gye bali balamu dadi wange yafa nga nkyali baby iwe yange ya obulamu bwali butya obw'obuto nga tonnafuka ono jjajja nanfuka nina wenzijaawo naye sokuondiremu obulamu bwali butyawo mu buto bwo mu kukula kubanga ongambe wakoma musinyatu kati ntegeera lwaki I'm adding up a story gwenga gw'omuntu obulamu bwakugendera butya gwenga omwana akuli munda obulamu buli abulaba atanga kati woli wano amanyi abantu abamu batulaba oli n'agamba basereebu balayika balina sente basereebu balabika n'emmere temubula abo basereebu naye nga mukwano basereebu abo balinako gye baayita like gundi zaabwe so obulamu nga nkyali muto tebwali bwangu kubanga omuntu ng'ofiiriddwako omuzadde omu tebuba bwangu ate nno nga ye head obuntu yenna nga wafiirwako omuzadde omu just n'obulamu tebusobola kubeera bwangu kubanga mu bazadde be ababiri omu n'avaawo nga tagenda kukomawo kintu ekyo kiruma nnyo okitegedde so basaagala nnyo tubyogereko nnyo cause life was not easy teyali nnyangu naye alhamdulillah essaawa zino kasita mundaba mama yaliwo ye mami wange waali era ye muntu yefaani wange akyasinze nakubuuza muzadde wabiraba byogerako mami wange era weefunayo olunaku we yasooka okundaba mama wange yasooka kungamba eggomesi wagiggyeewa jjukira nabeerako ne jjajja wange n'agamba ozannyira ddala ng'ebya maama byakola naye muudu era mbadange nakubuuza anti nakolako bino byonna omanyi when you're acting ebyo ebintu bya jjajja waliwo obuntu bwokola nga bwabakadde ddala nno nga oba tewabeera na mukadde nabeerako ne jjajja wange kyova nkugambye nti obulamu bwali buzibu waliwo awo embeera bwe yakaluubiririra ddala oba bakyogera mu Luganda nengendako mu kyalo kya jjajja wange azaala mami wange nali mu P3 embeera eyo saaga gyogerako so nengendayo nensoma yes abantu bayise mu bintu nze mba hostinga wano nange nina story zange mu mutima gwange but owulireyo omulala notukanagana naye gwe kirabika eyange munansonyiwa temugenda gibulira ekituufu no olaba kale akatini embeera kale yakyuka nga nnyo nenva we nali mbeera so nenva ebisaala kale munansonyiwa so kale nenvaawo nengende wajjajja mami wange yantwala ewajjajja mu mbeera ey'okunyigirizibwa nali mu P3 I think nali ngenda nakuma mu P3
jjange n'alwana n'agamba nedda omwana tetusobola mukola we batyo n'anogange emmwanyi n'atwala ku ssomero n'asaba ekifo neyeegayirira bwe twatuuka ku ssomero kati ekirungi nti kye nayina nti like njagalwa nnyo ye mba njogerayogera nnyo so we natuuka ku ssomero ate ab'essomero ne babeera bakyali bange nnyo abasomesa naye nga abasomesa abasajja bo nga si bakyali bange naye nga abakyala be bakyali bange nnyo ng'era ndya ku mmere y'abasomesa ekirala jjukira nali simanyi luzungu nga kemmanyiiko neefuula nti mmanyi nnyo kati we nagenda kwera essomero ne bampa ba prefect kijjukira ebyomukyalo obimanyi bampa ba prefect nti olw'okuba nali nsomeranga mu ngatto ewaffe wajja gyaffe nga olina okuba mu ngatto so nentandika okusomerayo nga jjajjange anoga emmwanyi so nensoma P3 P4 P5 P6 ya P6 awo nango oli sanitary prefect so nenga wali muyonjo nali muyonjo nnyo kubanga nali nsomera mu ngatto okusomera mu ngatto ngaze we bakola osimanga obusa obumanyi baali babukozesa okumala obusa mugundi mu kiraasi ngaze simaala cause nali nga bakulabanga class aba okitegeera bulungi so awo P6 essomero ne baayagala okunkyusa abasomero ne bajjako n'ewaka omwana temujjaawo nze kuva dda nali mbeera nnyo mu bintu ebyo ebyokubeera nga mu mazina amaganda mbeerayo nnyo kati n'omupiira sigumanyi abazadde abamu nno munnaayo omwana watakola sports ennaku zino mukwano nali mu bintu sports byebintu by'okuyimba anti oluzungu naawe nze njagala nnyo ngamba ekintu mu Luganda emizannyo kati nze saali mu byamizannyo nali mu byakuyimba MDD music dance and drama kati MDD ne sports byawukana okay sports mwe muli games zino eza outdoor omubeera kuzanya biki ebyo obo indoor games draft biki ebyo so kati awo jjajjange kati nno jjajjange like n'agamba bakyuse essomero koze essomero nga ssebo olina wanika omukono ne bajja ne bakugamba spelling n'ogiwandiika okitegedde ng'obuuza SP okitegeera katendeka kati sabanga nasoma nga simanyi SP ani ataakuwogerako ng'asoma SP eyo nga nga owanika ne bakuwa jjajjange n'agamba tukyuse essomero ne bajja ne beegayirira jjajja n'agaana nga just no jjajja nga yasasula school fees jjajja ki ekyamukako okukyusa waki yakutya ekyo nanti nga like wodde waka oyagala yabakuspelling no omugamba omanyi nti noobeera omwana oyogera okitegeera wekiti ne wekiti so ne bankyusa ng'alaba kati sente ze tebazikolamu ne bankyusa bulungi kati bankyusa P6 first term then second term ne bankyusa ne tugenda ku ssomero era liri eyo mu kyalo ne bantwala ku ssomero eyo kyali ya kisiramba yalita St Joseph sijja lyogera nnyo ne tugenda eyo era nga jjajja yasasula n'ennongoloza tusasula mmeka twali tusasula bagumu kitundu school fees waffe naye nga sebo bagoba ebiseera ebyo kyova nkugambye mbu saagala kwogera nnyo ku mbeera embeera ebeera mbi so jjajja wange yatoba nnyo kati kwekulako ne jjajja naye nga jjajja wange si ye Nanfuka kati ku kyalo kwennyini kwaliko omukadde bamuyita Nanfuka naye nga omukadde ye nno ali nnomo ngali nnomo talina na biki ebyo byakola kati erinnya eryo lyanyumi yali bulungi nnyo naye nga oyo omukadde talina mukadde nnyo naye nga maama w'oyo omukazi ye yalina obwo obuntu maama w'oyo omukyala ye yalina obwo obuntu kubanga yali neighbor waffe ng'oli omukadde ayomba kibannaye embuzi neyita mu lujja lwe maama nnyabo ng'oli omukadde yayomba ate ng'ayomba ayinza okuyomba ku makya ne luyitawo n'abaddamu emisana n'abaddamu nga kintu n'agiddamu n'ekiro n'addamu n'ayomba akasembayo n'oyitawo ku kkubo n'otamubuuza agenda kuyomba ajja akuloope so ebyo byonna naye nga jjajja wange n'ebimu yabikolanga naye nga ebya jjajja bitono nnyo ebya jjajja wange kati nze kati nange nennyongeramuko nti Nanfuka yeegomba obulenzi nti mulina okunyumirwa yes
So what we wajja ne character. Chikati chentenda byenti character eyo etambula kati. Yeah. Be reflecting akuba background. Okay. Kyova embeerere mu basagala jjogerako nnyo. Basagala kaabira kuno ku gundiyo. Oli emotion. Yes. Yeah. Oh. Olumu kaaba. Oli emotion nnyo. Lwakuba mutulaba bulabe. Yeah. Nja kaabira obwereere. Ate ng'olina omukyala ewaka kulabe muka. Ekyo kyo kikonewo nnyo. Nina baby ewaka, nina omukyala ewaka. My family eri fine. Mwana wakule in future balowooze interviewer yali akunyigiriza. Kumbe neddira omwana wange ajja kuba abimanyi omanyi lwaki? Nti because labe eno ajja kulaba nga taata yayambalanga Gomez. Kyova nfuba nnyo okulaba nga byenzannya. Tebigenda kuswaza even mu maaso eyo kuba nja tuukisa mbeere nga ndi musajja mukulu nga nyambala makooti nvuge mu mmotoka ey'ebbeeyi inshallah ate nzire ku biki oteba mwana demo kujugiza dadi nga nalaba wanino bawali okola ki nfuba nnyo okulaba nga erinnya lyange litambula mu gundi ennungi. Okay, jaja nanfuka nga tuze ku bulamu bwongo omuntu kati ow'ekintu ekikulu obwekito tubuvuddeko. Okuzeemu awo nga nkulidde ddala ovuddeyo eri mu garage bigaanye kwoza ongambe bakutwalayo butwazi mu garage in fact ebyagaana nabalimba nti njize nebiggwa waliwo edduuka nentandika okukola ne muganda wange Wakiseka abasinga bammanyi. Wali osasula gye wali osomera mu garage masasulanga muti wabawo basasulayo iringa somero oba just ogenda garage just sente z'abazadde bwoto n'ozokya. Era bibaawo 1M then we basasula byali biseera ki ebyo 1M? Awo ekizibu kyange sijja kulimba simanyi biseera bya gundi simanyi byali myaka sidda nnyo. Okay, someone can relate. Yeah. So omuntu wabagoberedde emboozi yange asobolera okugenda ng'akitegeera. So nenvaayo nengenda mu Wakiseka wenava Wakiseka nenkola Wakiseka market waliwo edduuka lya muganda wange wetwali wenali nkolera liye wenavaayo kati wali omukolera wali weekozesa naye ng'oyiriba nali njiyiriba naye era nze obunafu bwange siva ku dduuka era nga ntuula awo nga mpaayo z'abampadde obulamu bwange saagala nnyo okugira era kituufu nali muto so wenavaawo awo nengenda nentandika okukolera eggayaaza. Awo wenakolera eggayaaza wenatandikira okuzannya ebya full figure akawunti eyo gye baatwala. Wenakolera eggayaaza kale awo kankireke kubanga omukazi omukyalo oyo yali mukambwe nebambi kati mukwano gwange talina buzibu yali mukambwe then awo wenavaayo eggayaaza nenzire ewaka okumala emyezi nga 4 kubanga wenakola obusente bwange eyeggayaaza mu edduuka nga mbuteeka mu kibiina kino ekibiina ky'abakazi lyali lyakusuubuza eggayaaza lyali lyakusuubuza bino omuceere biki ebyo weebityo nensonda obusente bwange neŋŋamba nzisaga kunkozesa nja kukolayo nange ekyange netandika okutereka obusente nga mbutereka mu bibiina by'abakyala abwe ne banziba kubanga nakola emyezi gyali 8 nakola emyezi 8 zonna omukazi yali ansasula emitwalo 8 imagine zonna kuba nali muto kati bakubba batya omukyala olaba gomanyi okukolera mu dduuka nga lisuubuza nga te gwokolera mukambwe ate nga kuba emitwalo 8 okitegeera ekintu ekyo kibi ate kinyigiriza omukozi kati zonna naye babosi abasinga okusasula obusente obutono kyova olaba leka nkugambe ennaku zino sikyayagala kuba mukwano gwa boosi bebasinga okukakalukanya omuntu ebiseera ebisinga obeera mukwano gwa boosi boosi oyo akutwala nga ekyokuzanyisa nti oba kale wooli tolina gyodda tolinawo obulamu obulala buddawo so nga yeerabidde nti osobola omuvaako ate natandika okuba nga akulabira wala okitegeera so ebiseera ebisinga obeera n'omuntu n'obeera naye n'omuzannyisa wavaawo otandika okulaba
nti yali asobola ategedde nedda abamu anti mukuwabula ate bakisussa so navaayo zonna sente ngenda zibeerayo zonna ngenda ziteeka mu kabiina zonna ne bazibba zonna kati teeberezamu okumala emyezi 8 okola ate nga bakucunga nalinga oba Kadaama okitegedde sorry Sekadaama we Uganda okitegedde olubalanga mugamba sisobola genda Saudi naye ng'olwedde wa practicingira dda ku ground so zonna sente zange zonna kati bazitwala batya wali wa mukama wo nga yali mu kibiina naziwanga waliwo gwe naziwanga ng'aziteekayo nga bankubira n'enteekayo anti kati nga ono waafuna nga n'omulala addako ng'afuna n'omulala ng'afuna n'omulala ng'afuna fwe twatuuka sima omukazi baamuloga simanga ne bamusiiba sima ne bamukola biki down the road emyezi 8 nga saako yonna tennagwayo wali mu basembayo kubeera nali njagala nnyo mu basembayo kati zonna ne bazibba naani gwe waweerezanga sente ku ssimu namba yaani yali ogwengezi sijja mumwogera kuba ate kiba kibi naye kibi bikinga no babyajja nnyiga naye gwe naziwa byali bituufu cause gwe naziwa naye yali mu kibiina naye nga alinamu ekibiina alinamu zonna balumu naye teyafuna segeza nammwe mwe bamu nga bano twasembeyo olaba mu mawulire kumpi ekyalo Kirambo omuntu omu yagenze ne ssente millions meka naye nga ate munnange kati essaawa zino kyogamba za kyayina tazirina naye banziba nemmala emyezi gyalinga oba 4 nga mbeera waka jjukira saasoma ontegeera emirimu gy'abalenzi mirimu mizibu no okufuna omulimu gw'omulenzi kizibu okimanyi nti omuwala mwangu nnyo ofuna omulimu naye essaawa zino okufuna nga omuli mulenzi ofuna omulimu kizibu so nabeeranga ewaka nentambula ne muganda wange okwo ku Ntebe Road nga tunoonya emirimu navaayo oyo omukyala nali mbeerawo oyo omukyala ddala yali anko wange ng'omukwano gwe simabisi naye bambi omukazi yatukisa n'abeera te mukwano gwange kozi ng'alaba ntulugunya sina kyenziramu naye kumbe binnuma nze nenzirukayo buddusi bamumanyi kozi abamanyi baba bamumanyi si mwangu kati nenvaayo nembeera ewaka ne tugenda nga tunoonya bana bakanaabe emmotoka ne bannyimawo omulimu ne ngenda kuba furniture ne bannyima omulimu nga bandaba ng'omuto jjukira nina omubiri gwange ate era olede wali muto nali muto ebiseera ebyo kati nembeeraawo paka we nagenda mu supermarket yali hypermarket eri awo mu tawuni eyo hyper nengendayo nentuukirira nyiniyo nemuga njagala mulimu nyiniyo supermarket bandagirira luumu gy'abeeramu nemuga njagala mulimu nambuuza wasoma nemugamba nedda naye njagala mulimu buli kimu nkisobola nangamba genda nangamba tujja kukubira nemugamba kale nnyabo ine enamba yange nemulekera enamba yange omukyala nangamba tujja kukubira nalinda essimu nga tankubira nenzirayo yaneza nemugamba munema tewankubira nangamba oyagala mulimu kinga ndaba nga oli munafu nemugamba gonna njakola okakasa osobola okugukolako nzeeyo osobola osiimula toyi yasooka kuŋŋamba osobola okusiimula kino kinna ekizimbe konze na buzibu nsobola okisiimula naye nga sikwatangako kintu ekyo kusiimula nemugamba nsobola okisiimula naŋŋamba kati waliwo omusajjayo naye naaseka naŋŋamba kale mulenzi osobola okukola mu toyi banayo yagamba toyi nensirika neŋŋamba anyway neŋŋamba kati wanaagamba toyi njateekako mu masiki mbeereyo mu toyi nze mbasagala nnyo kubeera waka njagala kuba nga nkola nemugamba nsobola naaseka n'ayitawo bawunsa we yajja naŋŋamba oyo omutwale nze nali manyi ŋŋenda mu toyi kumbe bampadde section oba bagita section wantu nga ntunda bintu by'abaana kuzannyisa nenkola nenkuŋŋaanya obusente bwange bulungi nnyo bali batusasula 200 nenzikuŋŋaanya nenkola edduuka enamuŋŋoona ne banziba ne bakuba nti ababbi baja ne balwekinga edduuka
Kuba ku TikTok tebakimanya. Nyawo ebisera nali ku TikTok nnyo nga yandi jjajja na mata wa Tom. Ne laba banziba cause nalina omuntu gwe nali nkozesa mu dduuka. Bakuba ssente bakuba bintu ne banziba essente ne banziba n'essimu yange. Ne mbeera mu koma okumala ennaku 3 nga bankuba California. Segeeza bakubanga muuli. Banziba nzira waka. Nga nzijeyo. No, omwana yali yankolera. Namusaba ssente zonna like yali akola naye nga mugamba zitereke then nja kujja zonna zikole ki zitwale. So enali zonna zitwale sama nyumba yakolagana n'abantu sijja kulimba. So enali nzirayo waka awenako motegeera. Olwaddako nga tugendo olwali kuze waka. Era ebiseera ebyo nabagamba nakolanga live ne bagamba sina simu. Nga nkolera ku simu ya mukwano gwange nga mugamba sina simu. Mujjukira olunaku we nazannyanga ne ba Richie ndoza mu 92556 nali sina simu nga ngenda ewaabwe nga nzannya nabo baali nabo tebanamanyikibwa nnyo ne tuzannyanga nabo ba Richie ndoza mujjukiranga ezo video yes nga be bannyambako awo nga sina simu naye okumanya nga muno nali sina simu ng'era nawe mbeera ku live mbagamba sina simu kyova nkugamba followers bakwagala nti olina kyobalagawo ontegedde nti omuntu n'owojja ku live kati nga onogamba nti ffe abazannya ebintu by'osanyusa abantu nti oyinza okujja ku live omuntu n'omugamba ekituufu siina kino alowooza osabiriza ekisooka alowooza osabiriza alowooza oli mu kusaaga n'ogamba kale bannange ekituufu kale wabeewo muzira kisa ng'ekituufu olinayo abagagga kale omanyi nti vidiyo zaffe ziri nnyo ennyonyi ne zigendako ewantu waliwo omuntu nga ekituufu essimu ogiggulira alaba nga tewali wadde n'ekintu n'eki naye nga obeera ku live engeri nti oba osekaaseka oba engeri kyekintu ekintu ekisinga okuba nga kimalamu amaanyi gamba limelight weetamira okitegedde n'owulira nga ekituufu oteekamu obudde bwo bungi okuzannya ebintu ebyo sabo n'okubanga weekubiriza nti kati kanjiye kino kanjiye kati loleka nkuwulira olaba ffe ba TikToker tuteekamu okulaba vidiyo zo okugamba muno ffe kubanga ba TikToker tulimu ebigundi bya njawulo wabeerawo ffe ba TikToker kati nze nga nze ndi mu kiti kya taata Kimbowa otegedde vidiyo ezo tuziteekamu amaanyi n'oteekamu amaanyi vidiyo eyo n'ofuba okulaba ng'olina okuggyayo ekintu ekijjosesa omuntu olina okuyiiya ekigambo kya jjoseka omuntu aseke ontegedde naye ate w'ofuna obuzibu like tebajja kumanya nti batutwalira nnyo mu line nti abo basereebu abo balina ku ssente wakola live aba asaaga yazze nti just ayagala nti tumuwe ssente naye ng'ekituufu obeera mu kizibu ky'amaanyi so nabagamba nga ninjagala essimu bambi mungulire essimu wallahi teri naddamu sikyateeka okuwa naye nti njogedde like sigambye mbumpa otegedde naye kitwale nti bambi ekituufu tayina kubanga sijja gamba muno sirina simu content ya stopping era ngenafuna mukwano gwange akole ki olina okulya ku bakiyita olina okulya kubi like kubyo balina engeri bakiyita oluganda lunsumbwamu nalwo nina olulimi lwange lwentegeera so otegeeza nti olina okulya ku no olina okulya ku byozannya kale olina okulya ku maanyi go mayingira kale ta mu luzungu naye kagaanye n'oluganda ate ne kagaana kale kati jejanaafuka njagala twogere ku tuvuddeyo work ebyemirimu engeri gy'ozenga okolamu naye wabula omanyi nti nno wali determined koki no nze teri kino emisanga agenda mu ofisi ya muntu nonga njagala omulimu n'atakuyita by the way nozaayo gwe kennyini n'omujjukiza ne mugamba tewampise ekyo kyekiraga nti n'omuntu ayagala okukola kozi saagala nnyo kutuula waka nfuba nnyo okwagala okukola than okusabiriza kubanga nze wensabiriza omuntu naŋŋamba sirina kimalamu amaanyi ate era wensabiriza omuntu naŋŋamba genda okole mpulira ddala nga nakyo kimazeemu amaanyi obadde tokula kyukaawo so we baakubba
we banziva era nembeera ewaka nnyo ennyo nembeera ddala ewaka nno ebya serious kati duka walirinanga ng'olinayo akolayo nga bw'okola ne ya kubanga we banziva naye najjamu ebintu byonna naye n'agenda najjamu ebintu byonna oba ebintu ebisinga byonna ebyedduuka n'agenda nabyo nembeera wali omubanja yali tammanja nali simubanja okimanyi taliko omwana oyo yalimu luko lw'abantu abakubba simanya nti ekyo kyekyandaga then n'agenda n'edduuka nalyo nendivaamu n'otafaayo nakunoonya lwaki mba nnoonya kuba mba nkimanyi Katonda yaba akireese omuntu yenna waakubba bw'aba akubbye manya nti Katonda ali yakiwandiika nti bajja kubba era bw'aba akubbye nga kolekedde obulamu omanya nti nno tujja kukola ki ojja tukeseera okole osinge naawe omulimu wali when we go back omulimu gwe wali osabye gye wali okola nga gy'ojja akasente n'oteeka mu dduuka bosi yabimanya kyekyaddako ate bosi ye yampa bwe mulimu oli bosi awa abantu bangi it's hypermarket wakuwa omulimu kola tajja kulondoola era wovaawo ng'azzaawo omulala